Victory School of Beauty and Hospitality Management ly'ettendekero erikyasinze okubangula abayizi mu misomo egy'emikono. Tuyina ebisulo eri abava ewala, tuyambako n'abayizi okubafunira emirimu. Jangu weewandiise kati oleme kufikkira, tusange Nateete ku bitaala oba kuba ku ssimu noti 7 noti 4 293 729 oba noti 755 155 422. Victory School of Beauty and Hospitality Management. Kwaniriza nnyo ku Big Brother Uganda. Webale nnyo bali ddala Traba, webalire ddala nkwagala nnyo yonna gy'osiza okubanga ate owuliriza nga otugoberera. Subscribinga, likinga, sharinga kasonete ebintu bitambira ddala bulungi. Ze Big Bro Jamal owena kaseke ogutali musango mutabani w'omubuulizi. Mu maaso ndimu ne Seruganda ennyimba ze nasooka oziwulirako nga zirina engeri zitambula. Naye agenda tubuulira ayinza okuba oliawo alina bye yeegomba ku saha oba oliawo. Genda subscribing, genda mu comment section oleka obubaka, then after kigenda bakitwanguyira nnyo. Mpagira by Uganda, build Uganda. Awo nga bw'okalabaako mpagira koso wagidde abantu bangi kati ate nze Jamalu wonze nalemwa mpagira nange kyekirota alistede ebitya kisa Jamalu boza kuba tulaba Jamalu balikola by the way ni musajja mugasi nnyo nze bonga malino waliwo kwasengo kasaba nga biri muse senziru ko emisinde kweli inga watu abona wenda bamita Shebe Music put entertainment Poto UG mwebone tuwagira muganda waffe mukulu waffe mwebale nnyo mwana bena mwebale mutalira ffe tusobola ki tusobola kubaawo mwamina kati mwebatuliisa mweba bossi baffe bena mwana mwebale nnyo bamita Shebe Music nga ndi musanyufu nnyo okubeera kwano wali mukama wange nzaani amulasitono ina uri ayogera agamba nze Shebe Music ibere kale manajawo agamba simanyi waliwo ekirungo simanyi ekiva mu taaba simanyi ekirungo ekyo ne mudira erinnya ly'ekirungo ne muteekamu mulikodilebo ate ebintu byammwe okubwa edda muganda sina byenkozesa nze ne bali ali musajja musabi ate okukubwa tekitegeeza mbu nno musabi kokibalina abalasitabi basinga osaba basaba tebalina namevaamu musaayi badaze ebisinga okukuba bali abijanjalo namala ne yangula emyaka ena naye nga tulya obijanjalo tewali bintu byakozesebwa zamba olya kimanyi bintu bivaamu omusaayi kasitoba mulasita walayi naye nga Big Bro laba nze nga nze ebisinga okukuba mizikala nkuba nnyo obeera mu studio mbulira nga nkubiddwa nga ndi mu studio bwe nti omusajja nakuba ennanga tutututukoodi ezo zirindalulira ddala ebisinga okukuba by the way binkuba nnyo Nyonyo yaba polisi abana benkoze kuna baile yaba bajja kugamba. Ndaba kama Peter Kappa. Ontuno bidedano gamba kama fala wena kama twala nyembu bwembu simanyi okubwa nanga simanyi biti yara nega kyekiriwo nyenzo alistede taina buzibu nega nekitala mwako ogwo basada batwere dala akalulu tukwagala eri wagulu mu parliament ng'oteeseza ddala oli amasajja masuuti matayi ng'oteeseza ddala kulembera si ye yawangula naye kati tewali buzibu bibeerawo kubanga kibeera ddala eyo waggulu era tufuga si yakola ki yawangula musajja wa Kyagulanyi musajja pulezidenti wange naye kati nga mmwe abaana abato bondabamu obukulembeze abina kaseke nabo bajja kuntuma kulabira mudala obukulembeze gwe ovaawo oli wawano mu sente nzali musajja muna Uganda ne musajja muna wawano Kampala Uganda nibakuzaala ndi musajja bamutamulize no man by the way ndi musajja wawano muna Uganda abantu ekikamunya namba tumiddeko nnyo kiwa kireka wasomera bwa nasomera Kyambogawo nje puli Uganda kireka banda ntegeeza Kyambogo University nasomera nokola social science nakola bachelors manager nakola arts and social sciences yeye akola computer science ajja kunyonyola ensogazi Nengi ngo jisanzo cha sofa. Ele mwendo ngenyuma nnyo so ino mwendo mwana enyuma nnyo. Elimu ebintu bingi, elimu ebiwanvu n'ebiko.
Nicotine Entertainment, manja Nicotine. Manja Niko ya kusamsa. Yes man, yande kama manja. Akuzula ati mukwatagana mtu mtu kwanga mukwatagana ni manager. Manager ngatuvude bya management yenga ye muganda wange. Muganda wo? Yes, aba mukulu wange. Same mom, same dad. Same dad. Same dad. Kati daddy abayambako. Daddy at supporting anyo chweno manya. Kwa mukisa gubaguze, that means they support very already. Daddy jali utali mu Uganda. Omayiro wao kuulira abazadde nga basupporting abaana baabwe ebintu ebintu bye bali mu kati oyimba muzadde n'avaayo n'ayiwawo omubiri n'agamba supporting oyo mwakola mutya mwamu seducinga mutya okubeera nga ayingira mu kintu ekyo tekina about seduction naye omanyi kati omuzadde wabeera kyaliwo okitegeera aba supportive. Actually omuzadde yena omuzadde ayagaliza omwana we aba alina okubeera supportive gy'abaali okitegeera ekintu ekyo. So kati omuzadde amanyi kati omwana kino kyayagala kino wesina omuzadde wabeera mukambwa cyane wabeera atanga nebeera eti atya okitegeera okwagaliza okubeera looya ng'akipisa alaba kiganye okitegeera nga gubeera kubeera pilot era mwana akkiriza agamba mwana kamuleka kwekyakola ki akole kyayaga. Yes, kati ekyaffe kijja munnange omukisa go already yatukirizaamu. Actually by the way mwana batukirizaamu abantu sijja kulimba sina wakayo kayokka abantu babakkiririza mwana batukirizaamu nnyo abantu mwana mwenna bannayuganda mwana batwagadde abagadde Shebe Music Nicotine Entertainment mwana muli bakayi bakyali baffe mwana tugenda no bakubira ddala endongo tugenda bba ebyakabi mu lofit. Oyo manager muganda nga temufanaga atoku atikati wadage jabal kati Big Brother Uganda tuwelera banafa ba Century Property Real Estate basangibwa Kireka Banda enamugonga ogendawo council mugagga wangu ojja kumulaba wabeera waawo oyinza obutamufuna naye abaana babeera waawo proti buli luguudo nalo yagala okuva ku miliyoni emu ennaku zino bwewaayo emiliyoni y'essente bakudiza emitwalo 2 kyeza poto giguze emitwalo 8 genda basi kyonkubira essimu nja kutula mu Century Property Real Estate ekyokubiri banafe aba Carpet World bumala ogula plot n'ozimba Carpet World babaita Sonez Carpet World batusa carpets okuva emitala w'amayanja oli musuubuzi oli wa kamukamu oli wa somero oli wa waka ez'ekinabiro zino ze musambiramu omupiira ziringa omuddo genda mu Sonez Carpet World okulina na diary ekuba eriva mu lubiri osobola okubeera nga ate obafuna bulungi nnyo oyo yote ewaka tewerabira gwe oyina abaana bangi nnyo naawe muvubuka munnange genda mu Victoria School of Beauty and Hospitality Management abo bakugu mu kutendeka era nga nkusuubiza nti tojja kuvaayo nga tewejjusa buli kimu nga kitambulira ddala bulungi nnyo nti Victoria School of Beauty batendeka buli kya mikono kyonna ky'omanyi mu nsi buli koosi yonna kuba bagirina era we omaliriza ebintu ebyenjawulo kye bakola nti bakuyambako okuconnectinga awantu aw'enjawulo tewerabira Cab Motors batunda motoka basangibwa wa Bakuli Atini Motors basangibwa wa Bakuli Timu Subaru basangibwa wa Bakuli batunda wa motoka ezo logo zolabye ezo zonna kuba enamba y'essimu yange weeryawo era nkutuusayo nja kulagirira ebintu bisobola okubeera nga ate bitambulira ddala bulungi nnyo awo bakama bange be banteekamu ssente naye ng'ate of course ne ku 97.7 Record FM abo nabo bakama bange babeerayo nnyo bali so supportive mu bintu byenkola byonna era nga banteerawo omugongo tusangibwa ku Georgian Street emabega wa CPS mu kibuga wakati e Kampala nti oba otwagala osobola okutukwasaganya tewerabira Jamal musajja wo njogera ku mikolo ndi muzibu nnyo mu kwogera obwogezi ku mikolo mbadde mugamba muto wange wano nti tewali mulimu gwe sikozeeko ndowooza wakakola emirimu emeka nkoze emirimu mingi ng'ogyeko okuyimba nkoze emirimu mingi nnyo kugambye mpaayo ebiri nkoze emirimu mingi buli mulungu gw'oyinza okulowoozaako by the way besides music okutuuka wano nti kati tanse okuyimba biki yali emirimu gy'omuntu wansi gikozeeko egisinga ogirowooza lekeraawo
Big Bro Jamal omanye kati ebintu ebyo kale bizijukiza emabega eri so ati nsoka n'embirowoozamu like way back gye nvudde n'okutukanwa wendi essaawa eno kyobala nso sinasirikire nama okitegeera bayino tebibadde byangu Jamal Big Bro tebibadde byangu kyolina okumanya nti kati mwana ninga kyekiwuma nawe bisima bya Katonda ssala za Mukama mwana alina okutuuka wano otuwadde tenga kimanyi tukyagenda ddala maaso kiri naye luyimba kyolupya lwoyina cappuccino emba bayita cappuccino ate ziri enkadde na cappuccino nagwa ensonga njagala onkubiremu akapera k'oluyimba eggolo tiwa kirimba eggolo lavuye omwaka eb'empolo nkwagala nnyo 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 kale nkuba bwomu wakirimba eggolo lavuye omwaka eb'empolo nkwagala ezo ennyimba ani aziwandiika zeewandiikira Mukama wange ennyimba zo zonna gwe ziwandiika ssebo nzawandiika abaproducer obagatte oba okozesa producer omu nkozesa producer bangi sinenge ebisa ebisinga like kisinzira n'osinziira nga okusinga tukozesa ne producer ng'omu abayimbi abasinga bayinza okugamba nti no producer yannyambako yateeka ku line wano eno kiribwe kiti gwe tebakuyambako abaproducer nga omanyi ebintu bya studio buli omu amu opportunity kitegeera tuyinza okubeera kati nga tudde tugamba leero nayita idyawo ebitwe nikyetegeeza nti ati sheeba yange kitegeeza nti abamu waliwo asobola oyitayo nakuyayo layini muteekamu ne mutereeza era eba teamwork ekyo kyaka kino kyetaaga abantu nga bangi Mr. Shebi music Shebi tugenda mulabawa in the next 6 months njagala kubeera nga I'm topping among the top 10 among the top 10 omutawuza kubukinga ku muyimbi yenna ayina nsooka kuza ku Shebi okay waliwo tiimu ekuyambyeko besides your brother and dad and family waliwo tiimu omula abantu bolaba bakasupportinze mu ndongo eno yes abantu bambeereddewo nnyo nnyo waliwo Pato UG promoter musajja wa is a businessman musajja wa byanfuna anyambyeko nnyo ate nga era ali mu events kitegeera so anyambiddeko dabika bunosa of Pato UG era ne balabaira werisonda bagiyita Pato's Corner Jinja Road biki kyoso sana noyitirawo kuba akabinya balina services nungi nnyo big up Pato big up bunosa mukulu wange nanyambe nnyo nga okyolira mukulu oyo era ne muganda wange ne oli muganda wange so abantu abanjagala nnyo baganda bange kale njagala girlfriend omugambe nti kati wakutte tinakoze eki wakutte wakikubye era manyi kikubeera eba mileage okubeera kwano kuba si kyangu munnange okubeera kukupi era agenda kundabira ddala kukubeera namuntu wa socials gye bali bangi nnyo nga mwana wata support na music waffe kwa bakazi ate zona aba girlfriend bange abakyali bangi nnyo wow girlfriend sikyo girlfriend yaba friend wange bakyali wange so bangi nnyo beba twagira mwana mu ego manager no mulindeko gwa kana kubayo mati najikuba Kampala najifukamiza Zebalinze Big Brother Uganda nsabo sibula batulaba naye enyimbo inanga meka nyimba tulina mu DD nega sofeze out ze nyimba nga mukaka ziko social handle video zili zitya video manyi nnyo tulina video so far ozifulumya buli luyimba lofulumya audio ne video kati onyimba zetutekera aba streaming abanyumira music waffe basogera na streaming na munyumira ne katobazo nyimba video tutulikuwa kati right now twakata video ziringa 3 asukane kufulu road na lookinga olo twashikadala kola video ntudako gwensonga capture twamutadde
ate nga tugenda kutoa omubali omupya gujja maaso awo twa. Alright, nsakusibula batulaba. Mwena batulaba abali kusaba fennu nyo mwabaliko kumirako musubscribing temwerabira nange Shebi Music munabirenga ddala baganda bange bambita Shebi Music UG page yange gyeri YouTube channel yange gyeri social handles zona gyendi basa subscribing sharing mu liking bana mugenda kunyumirwa mubali baganda bange mugenda kunyumirwa nnyo ate mugenda kweyagala oli mu federation wagenzeyo federation sinagenda yo gyolira ogimanyi njulira ddala oli muuma oliwa mwana bitebe sinabimanya nnyo naye nga tunabitegeera sinabitegeera naye ndi bamitegedde wanditazo bitegeera nditazo bitegeera kwa ndi muyimbi ate labimbi kubira Kenzo ye president wamu nanti kati munanga jukira ebintu tebiri ngawo biraba giri giba mitendera katolina yitawo giba mitendera chamanyi big bro naye goma tukamusetawo sisicho yogoma tukairi mu7 yogoma tukairi mu7 okay akadogo betu kile kyagulanye kigambo sya kwa chano gama nti kati yo story esibanda ntuse mtukako botyo siwa kintu bya mitende era bude ula butuseti kale simu sikyamufuna byakyukamu anti kati mune ati byebye mwana kubanza tugawo ka radio kenalike yo mutano wange nga chaachala kitegedde nga chaachala radio yali Subi FM ekibanda kataachala bika boy yajja nali nsombera mu campaign mwana president mwana big up yajja nali nsombera mu katutu nembeera kwawo naye eto biyingira nnyo bino kusiba binanga kaluba olisibaye aleze kidogo kyange mwana kwanda okugezi ngoto mweziri debite kogenyo kaisi bitegeera nnyo zemanyo ati titwogera nnyo ate mu abayimbi mwe mwogere nnyo eri titwogera nnyo olwokubanga okakasa kyoyogera era gyoli kibanda gyeyava toshituufu ate yabuli omu gyava kati tugende ku tiimu Alien Skin Palace oli biki mana bakibanda just bana kwetereza just bomabo but you know stegera kati yeah drag begi bro nenga chero maya chechimu pena tuli bana Uganda you know so kati mbere bichiwaya senenga Shebi Music social media platforms zisomezo na zona handles zonna buli wamwe wali mobile Shebi Music SHEBBY okay tuyanze mikolo by the way no emikolo ejo bana tuyimbya da ku mikolo oyimba ku mikolo nyona amanyi Doralero zenawe tufuse untomo zenawe tufuse untomo zenawe abagone bangira mu kidala nga badigida batanga beyagala maimani tweyanzenge we bali nnyo bali eddala baddeko bambi kikulu nnyo ekyo kyekisinga obuvunanyizibwa subscribinga likinga sharinga ndi ku kali akantu nze nagenda nenkanyweza bakayita bubu buy Uganda build Uganda tojjako era ku makya nze bannange mwe simanyira kumanya mwena bali mu entertainment abali mu music industry bannabyabufuzi baani simanyi si lwakuba simanyi Luzungu manyimu akatonotono era manyi n'okwasaganya kati abamanyi mumanyi ebintu bingi byenkwasaganya naye nkulembeza nnyo ekintu ekyange kiringa woonoddira n'ogula ennyama ewaka ng'oli wa family n'omala ennyama n'ogijja ewaka n'ogiwa neighbor naye ng'ogiguze olwedde nga weeri omwana wo oba mukyala wo oba abantu ng'ekituufu kiri nti amalusu gayiika ewaka nga baagala kugira ng'ogiwadde neighbor. That's why ndi nnyo ku baana bano bannayuganda ekyokubiri njagala nnyo ensi yange njagala nnyo ensi yo tusaagasaagamuko sometimes naye gondera gavumenti eriko gy'oyagala ekusange ng'oli mulamu ekisinga obukulu. Ekyokubiri abavubuka mwenyigire mu bintu by'obufuzi kiraga okwagala ensi yammwe. Ekyokusatu
banange mwagale nnyo ebyobuwangwa bwammwe, mwagale Ssaabasajja Kabaka wa Buganda, mmwe Abaganda n'abatali Baganda, mumwagale nammwe Abasoga mwagale Kyabazinga, Abanyoro mwagale ebintu by'obuwangwa ekisinga obukulu. Mbeera nnyo ku muzindaalo, buli wembeera ku muzindaalo bandi ku radio bandi ku TV bandi ku online, mbagamba nnyo nti siriimu atta ate aluma, siriimu atta ate aluma, mwambale kondomu. Ekyo nze ndi muvubuka wa Ssaabasajja okuva mu Bulemeezi, ndi ku mulango ogumu ogugamba nti 23 siriimu ajja bba awedde mu ggwanga. Ekyo kugamba siriiko na kukijjukizibwa, buli wembeera ku muzindaalo mbagamba yambala kondomu. Gwe omuwala mwannyinaze bw'obanga tosobola kwambala, ng'oyo tasobola kwambala, mugambe twekebeze. Bw'oba tasobola mute, mugende mwekebeze, mumanye stetase zammwe, tewali kinyuma mu bulamu ng'oli mulamu. Ekisembayo mukole nnyo, kubanga bw'obanga tolina ssente ku lumbe tebakuyita, bakwasa enku, mu lukiiko tebakuyita ewammwe, obeera awo gwe nga bakuyisaamu amaaso, ne ku buko bakuyisaamu amaaso, tolina ky'oyinza kunnyonnyola muntu, n'emikwano gyo gikuddukako. Mukole nnyo, emirimu egimu tugikole, tuleme kusosola mirimu, buli kimu tukikole bukozi. Njagala okuva waggulu nga mbagamba obasiibudde. Naye nga Ssaabasajja Kabaka Abakale, omanyi kibeere singa neegomba okukyalako mu lubiri nange. Ssaabasajja Kabaka mwana omutashabya music, neegomba okuggyako eyo nange nkukyalireko Ssaabasajja Kabaka. Naye nga ne Success Motors, big up on themselves man. Bakwaye emotoka. Wateka muno kakali kebatagala segera akali bakali bagala shebe music ko tindikabeleke tanakakuwa omukulu mukulu wa Success Motors obuntu buli bubiri yangola ngeneno chano yesinga ekyokubiri omwana ngono bwomukwata n'omuwe emotoka oba okoze investment zigiye ziri ntoyinza obutafuna munkya naye nkukakasa nti omwezi gugenda okugwako osobola ofunyemu oba omwaka. So you invest in osobola okufuna mbu omuinvesting Success Motors. Omwana atambuza bigere kitegeera ate muyimbi w'amaanyi ayimba bulungi. Wabala nnyo balida yani amanya director omukulu director kwali kyemaligo ogenda na message enkeera ku macha omukulu kwali atukoze bubi omukulu ojja muweereza link omukulu wa Success Motors ono mwana muwe mmotoka mu bugagga bw'oyina ne ssente z'ofunye Success Motors ono muwe mmotoka muyimbi muto kati wabadde wano mu ku TV n'akwogerako kati nze simanyi oba mukwano mukwano kasi tukyali fena ndi yakubira nabyo nabyogere nnyo ekikopo nfunire nimukufira ku musajja mfunira wa Success Motors omusajja muwe mmotoka. Anyway tweyanze njagala okubasibulira wano bambi temunywa ne muvuga akume atakumira mpeera nze Bigro Jamaa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda wanga. Victory School of Beauty and Hospitality Management ly'ettendekero erikyasinze okubangula abayizi mu misomo egy'emikono. Tuyina ebisulo eri abava ewala, tuyambako n'abayizi okubafunira emirimu. Jangu weewandiise kati oleme kufikkira, tusange Nateete ku bitaala oba kuba ku ssimu noti 7 noti 4 293 729 oba noti 755 155 422. Victory School of Beauty and Hospitality Management.